Nga Calvin ekintu kusirika kikulu sirika don't reply people ekyabantu okuvaayo anyway neta tene Calvin neta tayina buzibu naye kubanga omuntu ovaayo okuwaana mukazi we kimuvumya kuba omuntu avudde yagambye nze mbaddi yange kati ate gwe lwaki owulira obusungu ate okudda ku mukazi wa munno okumuvuma nze niwe Calvin nze I've passed that transformation omukazi abantu abamuvuma 9 ku 10 bali single 9 ku 10 bali mu heartbreak chovola abakazi abasinga bavuma mukazi wo nawe ne bakuvuma atenze ekisinga okunsesa abantu bakuno badiba mu kifo ky'okuvuma omusajja bavuma mukazi chovola banewange bavuma mukazi nze tebanvuma gwoloza lwakijja nati bamuvuma nnyo ne Calvin gwe bandibadde bavuma kuba yavuma si mukazi Calvin banji bakwegwanyiza banji banneegwanyiza Calvin waba yavuddeyo n'ayogera nti embaddi yajagala kiki ekikuvumya omukazi wolingo omusajja yayogedde wali kuba ebyokuvuma ku Calvin bingi alina akazigo kamulinganga kinywa kya kuttooyi omumwa gulinganga akapama k'enkoko atunulanga omusu bingi bye musobola okumuvuma naye obusungu mubujje ku ye ate mubutadde ku mukazi kati abakazi abasinga okuvuma Calvin n'abantu abasinga okwogerera Calvin bonna bali mu dinayo bali depressed chovola bo omuntu yenna nga Allah akuwadde love yise mikono maso gamba alhamdulillah banango omukwano si mwangu omukwano si kyakulya nti bakigula omukwano time trust love bye bikola omukwano time trust love kati abantu abamu si buli omuntu abirina chovola abantu abamu waba yafumbirwako gwe tolooza nti Calvin abakuvuma bonna tebabaddeeko mu relationship gy'olimu babaddeyo naye kati balina obusungu abamu babulwa empisa mu bufumbo kati walaba relationship eteredde ng'anyiiga nze kyekibadde kivumya mukazi wange lamanza avuma lwaki bavuma oli baba baagala tubaagale bolekewo gwe omukazi wo ekyokusatu abakyala ekigambo ky'okuvoola abakyala bannammwe tekigenda kukoma siri ku Calvin nze ndi ku mukyala abakyala teri agenda kubawolereza okujjako nga mmwe mustandinze ne bakyala bannammwe kyawandiikibwawo nti omukazi azaddeko tebamuwasa kyawandiikibwawo kubanga mwenna engeri gye mujuliza Calvin mukazi wo yazaalako ekivumya Calvin mukazi we kubanga yazaalako ekivumya Calvin saawa zino n'okumulemerako kwe kubanga mukazi we yazaalako kuba balemeddeko ku nsonga y'omwana ate nga abantu abasinga promoting ekintu kino bakyala nga mukyala Calvin be bakirimu kwa basajja tebannabyogerako nnyo abasajja bapromotinga basajja mukyala wa Calvin bazeeye bakanabo naye abakyala bapromotinze nnyo ekyokuba nti mukyala Calvin single manya si single mother wabula yazaalako ne twebuuza abakazi abazaalako baddewa si bantu tebalina kwagalwa tubaboole kubanga bajjayo mukyala Calvin bamu body shaming amabeere mbulaba ebibeere really nga n'omuntu ayogera mukazi neze kyenyinza okugamba Rama siri mukazi I cannot protect woman's image nga gwe togi protectinze era kyembagamba abakyala teri agenda kuyimirira nammwe nga mwe temuyimiridde nabannammwe Rama tonsuubira kujjawolereza mukyala Calvin nga gwe oli mu kumuvvoola okumuwa ekitiibwa n'okumuwolereza kirina kusooka eri mmwe n'ojjayo amabeere ga mukazi munno ntiraba ebibeere mbu byayonsa nakayina abaana babiri okuzaala musango nze kitiibwa abakyala mwenna mwandibadde na ku saidi ya muvubuka ono Calvin si kyangu guno gwandibadde na musomo gwandibadde musomo
okulaga nti n'omukazi azadde kalina amakulu. Chovola boli omuyimbi yayimba eggali ayagala ekozeeko ebeera ngumu. Yali spreadinga information eri abakyala abazaddeko nti tebalina buzibu nga spreadingira good information. Kati gwe wovayo n'olaga nti mukyala Calvin yazaalako ng'olaga kibi nnyo nti Calvin alino kitegezo ina ky'olwana oba ina ky'opromotinga. Buli kigambo ky'ofulumya kitegezo ina ekintu ky'opromotinga. Ndako nteekeko ettaala mundabe bulungi. Kubanza siraba buzibu na Calvin kuwasa mukazi azaddeko. Si kibi. Ate kati gwe mukyala munne olaga mukyala Calvin okubanga yazaalako okubeera ne Calvin kibi. Si kibi okuba n'omukazi eyazaalako. Saawa zino Bashi bye bimulwanya. Bamukozeemu ne concert. Kino ekintu mwe abakazi mmwe mukitandika kuba mwe musinza okuspreadinga false information, hatred information ku mukyala Calvin. Calvin wabanga yayogedde obubi lwaki sigwe mukuba ate lwaki mudda ku mukyala we. Mulaba Bashi alwana nakyo newuwo kijja. Bashi gwolaba alwana teyalowoozaako nti alizaala. Kyamugwako bugwi newuwo kijja. Sawa zino kyogera naye ekigambo ky'ofulumya manya kigenda kufeesinga myaka 10 maaso gwe tolizaala. Okutte mukyala munno mulaza amabeere mbulaba amabeere n'ebibeere binene really? Mbulaba n'ebibeere binene otandise okumwogerera nga we yazaalira abasajja abalala. Ekibuuzo kiri nti omukyalo ono okubanga yazaalako kibi. Kuba mwe mulaga kibi nti Calvin otuvuma nayo omukazi gwe wawasa yazaalako kibi. Aba teyayagala. Njagala otunuulire mwana muwala ono mukyala wa Calvin embeera gye yalimu n'embeera gy'alimu ssaawa zino. Calvin wadde tumuvuma oba wadde tumwogerera oba wadde tumwogerako ebisongovu tusooke tumuwe credit. Gomanyi kye kitegeeza okwagala omukazi alina abaana ababiri? Really? Kuba abakazi abasinga kasita azaala ne bamufulumyamu omwana nga bakasuka. Kyovola babamu muli e Saudi si lwakwagalwa kwammwe lwakubazaalamu naye nga mwandibadde muli mu bufumbo n'abaana bammwe nga muteredde ng'olina omusajja omulala ng'alabirira abaana b'omusajja abalala. Naye ate kati gwakirwana yensonga lwaki omukazi ssaawa za leero we bamuzaalamu kyasooka okweraliikirira nfuuse nakiyombekedde kasita omukazi azaala taba nasuubirya musajja mulala muwasa. Olw'ensonga baba bamukutula nga bamukaddiyiza. Kati ssaawa zino kye twandibadde tulwana ky'ekyokwebaza omuvubuka ono Calvin nti abadde muzira awasizza omukazi ayina abaana ababiri oba omwana omu. Twandibadde tumukubira obugalo. Senga babadde bano bamalaayalaaya buno obuwalawala obutannazaalako nandibadde mpulira. Naye ekigambo ekikwatagana n'omwana kintu kikulu. Calvin okubeera n'omukyalo ono ng'azaddeko tosuubira nti asobola okugula ennyama ewaka ne bamma abaana b'oli omuwala. Ekintu kwagala mukazi azaddeko kinene. Kyakusomesa busomesa abantu kuba kati ffe abavubuka abato nga Calvin n'abalala kitulimu kitumenya. Ffe kye tumanyi nti omukazi azaddeko si muntu naye nga muntu. Ebizibu ffe tubireetera abakazi abazaddeko okeera ku makya n'omuwa olubuto n'omudduka. Ate ffe tulina okukijjawo ffe tukissaawo. N'ate kati we mudda ku sayidi y'abavubuka abalwana mukyala wa Calvin nammwe bakyala bannammwe ne mutandika okubody shaming omukyalo ono kye mukola kikyamu. Ffe tuteekawo okuzaala mu bakyala ate ffe tulina okukijjawo. Ekintu kuwasa mukazi azaddeko musomo mulamba. Ekintu kuwasa mukazi azaddeko promotion nnamba okukiteeka mu bantu nti naabo be baba bazaddemu baba balina trust eri ababazaalamu tebalina musango. Wabula ffe ababazaalamu ffe kizibu. Kaakati ono ate omulago okuwasa omukazi azaddeko it's very bad. Tolabanga abakyala mmwe mu promoting hatred. Twandibadde tumuyozaayoza before nga temunnamuvuma. Calvin mwandibadde mumuvuma mbakkiriza. Wano wabeereddewo n'omukazi n'embadiye. Embadiye nga tennatulaga nti alina omwana naye ke tukizuula nti alina omwana twabadde tulina kusiizinga faya muwa bimulibye mukubira ngalo. Muvubuka ategeera gwe muvubuka okuwasa omuwala alina abaana ababiri okiyita kyangu.
kuba kati Calvin yasi tubadde tumuvuma nga atukuba embadi agitukubye tuzudde information nti embadi yazaalako tumuwe bimuli bye tutunuulidde omukyalo ono emabega gy'avudde embadi yaffe emabega gy'evudde ebadde ebeerawo etya nga nsiiwufu ssaawa zaleeraanyirira kituluma okeera ku makya okulaba basisita baffe nga bazaaliddwamu basajja bannaffe ne babasuulira abaana. What causes our fellow sisters okufiira ku byeyo? Basajja kubasuulawo. What causes basisita bannaffe okuweeka abaana ne bookya kasooli ku kkubo? Basajja kubalekerera. Twandibadde tusanyuka ne tugamba singa tufunayo ba Calvin nga 100 nga baspreadinga information bwetyo nga bawolereza abakazi abalina abaana ababiri oboomu kyandibadde kitereeze eggwanga n'omuntu omulala namotivatingibwa okulaga nti okufuna omukazi azaddeko si kibi ate mmwe mulaga nti okufuna omukazi azaddeko kibi. Kitegeeza n'omuvubuka ali eyo waanaalaba omukazi alina omwana agenda mwenyinyala agenda mwewala. Nze mbadde ngamba twandibadde tusaba busabi abavubuka nga 10 baveeyo abalinga Calvin nga beenyumiriza mu kuwasa omukazi alina abaana naffe tugetinge emotion naffe tugetinga okwagalwa. Nange ngamba Calvin olaba ali ne mukyala we wakanga alina abaana kitegeeza omukyala alina omwana ategeera eyo yandibadde na debate eri abakyala balina abaana n'abatalina abaana. Debate ogwo musomo munene nnyo. Musomo munene nnyo. Omusajja okuwasa omukazi azaddeko kibi kyekiriwo ssaawa zino. Tuyina kubasomesa nti n'abo abalina abaana bantu singa basisita baffe singa tulina ba Calvin nga 10 mu nsi singa omuwendo gw'abasisita baffe abagenda okukuba ebyeyo okulabirira abaana mutini kubanga ekibaleetera okugenda okukuba ebyeyo okulabirira abaana abo babafuna batya ffe basajja kuba bazaalamu. Kitegeeza we muzaalamu omwana n'embuukira omulala ne mufunisa olubuto n'azaala omwana kintu kinene nnyo kibi. Basajja tugenda tuzaalazaala mu bakazi buli gwozaddemu yafuna passport buli gwozaddemu yafuna passport. It is our responsibility okuzaala mu mukazi ne tumulabirira kubanga ne Qur'ani etugamba ne Bayibuli omukazi ava mu lubirizi lwa musajja. Kitegeeza olubirizi lw'omukazi ebbanga lyonna luba lunafu ku lw'omusajja. Kyova olaba emirimu egimu abasajja gye tukola abakazi tebagikola. Kitegeeza ki? It is our responsibility okunoonya amata okugawa abaana baffe ne baganywa. It is our responsibility okunoonya school fees ne tusasula ttamu ku ttamu omwana n'asoma. Si buvunaanyizibwa bwa mukyala kumuzaalamu kugenda ku kyeyo kulabirira mwana. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala kukwoleza kukulongooseza waka kukufaako butafuluma waka ng'olabika bubi. Naye ate byonna babitukoledde ne tubayisa bubi. Kuba omukazi ajja ewaka n'akulongooseza n'akuuta engatto ne ppule ze tupamyemu mazima omukazi n'agikwata n'agyoza ng'erimu bbi wakati. Abakazi abamu booleza babba baabwe ppule naye ng'omusajja takisiimye namu naye ng'oli azannye roolo ye. Kaakati omukyala waaba akoze ebyo byonna, what is my role? Okunoonya ssente omukyala azaanaalya, okumusibisa enviiri, okumukola enjala, okusasulira omwana school fees, okumunoonyezeeza amata n'ezimwambaza. Byonna tubikoze, tubavuddemu, tubalekedde abaana, bagenze ku byeyo bafudde bakomyewo, bagenze ku byeyo babonyeebonye. Ebyo byonna nga tonnavuma Calvin birowoozeeko nga tonnamuteekako kigambo kibyo banakuvvoola mukyala gw'alina oba nakumuvvoola. Twandibadde tumusima at least alina omubiri gw'omuntu gw'ataasizza. Ono omukyala abakuba n'abaana babiri nga bonna ababamuzaalamu babamulekera yandibadde bw'atyo era y'omu ku bandibadde ku kyeyo. Twandibadde wano nga tukaaba sisita waffe yafudde tunoonya zimuzza. Mwana muto yakafa Dubai wano alina abaana be yalese e Kampala naye nga kyekimutta musajja gaana labirira abaana. Twandibadde tusiima ekivubuka kino oba kyogedde bya kisiru oba kyogedde kitya twandikivumye singa omukazi gwe kirina talina baana. Naye n'oyimirira mu kamera mbulaba ebibeero ng'oli mukazi munno. Kale omusajja ye mumuvume naye omukazi mumuleke. Musajja mwatuuse ne mumukwata ewaluma nagwamu amaanyi. Calvin buli w'omuvuma omuleetera hatred eri omwana oyo.
before nga tonnamuleetera bukyayi butamuwala ono kuba abakazi bangi nga tonnamuleetera bukyayi butamuwala ono kufuna mulala lowooza mwono waanamuta wajanadda kubanga ono muwala gw'ovuma ali ne Calvin public figure right now ani agenda okumwagala omumukyayisizza bbaawe amukyaye omulala anamulaba anamutwala nga gye yava bulede bamwogeredde ebigambo musajja wattu n'ayagala okukaaba amaziga munnange omuwala mumuleke mwandibadde mu nsima nga mwemugamba Calvin talina buzibu kuba wayawukana n'ono omuwala wadde mbofuna abakazi nga 10 muli bangi naye onaddawa ono gw'olaba yaddawa onaddawa kuba ye Calvin tugenda kuba kati kye tukola okuvuma Calvin tumukyayisa mukazi si kumumwagazisa tuli mukyayisa mukazi we naye nga weerabidde nti Calvin ye nga ye wadde mb'okufuna abakazi bayagala bonna naye ono gw'oba osaasira bambi abakazi bano baba n'ennaku kazi mwamulabye yenna ng'alina obuwunga mu maaso mwamulabye engeri gye yali afaanana kitegeeza avudde wala ate nga togenda munenya nti lwaki wayawukana n'oli nammwe mwenna ngaffe wetutabanenya nti lwaki mwayawukana n'abasajja be mwalina lwaki wayawukana n'omusajja gw'olina okgenda ku kyeyo musango gugwo oba gwa musajja gw'ovuddeyo tulaze endowoozayo nti omusajja yandisappointinga gw'omanyi ki nti noono omuwala bamudisappointinga gye yayita gwe nga woogamba nti taata w'omwana yakulekera abaana gwabalabirira gw'omanyi ki nti noono naye babamulekera bulekezi ne babamusuulira kubanga twawuliddeko nti n'abaana bali wa maama wa muwala ayise mu bingi tunuulira gy'avudde n'obulamu bwalimu sajja ne kireeta enkoko wadde kiyina eddibu ne kigamba nze feeyo enkoko bambi kamama ne kaba kasanyufu hani saagala bambi ng'olabira ddala obulamu abutambuza agezaako okwerabira ebyedda ate kati gw'oli kumukyayisa omusajja alina amalibu alina obulevu bumuliŋŋanga obuddo bw'okuttooyi ebyo bye muba mumuvuma naye omukazi bambi mumuleke kuba buli woovuma omukazi oleetera musajja kukyawa mukazi ate ani anaamutwala ng'onaamusuddewo kuba period eyasooka omukazi bamuzaalamu ne bamusuulira abaana ekyo kyokka kimala okuzza obulamu bw'omwana ono emabega period ey'okubiri afunye waasetolingira ate nawe oyonoonawo kati ate ekyo kimuziikira ddala kuba chansi gy'abadde asigazzeegi nti we baba bamusuulira abaana nga exaloza yamuziika kati ye azuukusa afunye omuntu amwagala n'abaana be kati ate afunye amwagala n'abaana be ate oli kumutemerako ttaka kumubulizaayo mmwe kambabuulire bakazi mmwe bino ebigambo ndi mwana wa bulenzi mbyogera okuwasa omukazi alina omwana kumira bbomu mukazi alina omwana tawasikika munansonyiwa okubyogera omuntu yenna omulaba nga wasizza omukazi ng'alinayo omwana oba abaana mumuwanga ekitiibwa nze lama temukimpa naye omuvubuka ono mumuwa ekitiibwa ffe nga temunnatuwa bitiibwa ku baana bakazi baffe kuba weesa bitiibwa kukola mikolo omuvubuka ono mumuwa ekitiibwa omanyi okubanga agenda kuddamu okukola omukolo ng'olwedde omukazi baamukolera omukolo n'amira pini n'agamba nze kanzireyo kuba kwesaddaaka kubanga ffe tugenza okukola emikolo nga bakazi baffe tebabakolerangako ku mikolo kaakati ye agenda kukolera omukazi olwedde gwe baakolera omukolo kuba kumira pini okubeera n'omukazi azaddeko muganda wange kinene ng'omwana siwuwo olabirira omwana atali wakulaata akukinyakayagale n'okukuba alwanire n'ebyobusika kuba babikola omwana agenda okulwanira ebyobugagga by'omusajja oba ebya Calvin siwuwe asobola okumutta asobola omuteekako embeera abaana bakulidde mu maka g'abasajja nga si be babazaala bakula ne bafuuka ekirala mu maka gye batabazaala kati omuntu aba yeesadde asenga ebyo byonna abisuubira n'atabitunuulira omuwanga ekitiibwa nze nagaana owasa omukazi azaddeko ate kati mumwolwedde mmwe mubavumirira nze oleete omwana apame ku tayirozi zange nze nadeetingako omukazi azaddeko akaana ne kagenda ne kapama ku tayirozi nakasuna omukazi agenda otwala omwana we ng'ayina enjokyo mu mugongo kati Calvin lwaki tomuwa kitiibwa
nze tokimpa naye kiwoono namudeetingako nga ayina akaana kapa makayiika eminyira kakwata mu kabina kakwata minyira kaali kawala kato buno butineja myaka 22 kazaala kato nnyo mu myaka nga 17 kazaala kato kayina omwana wa mwaka gumwawo myaka 2 ne mugamba mukwano nkwagala nangamba ninayo omwana ku lw'obulungi bwe n'enzibibwa amaaso n'engamba oyina omwana nkwagadde n'omwana wo okuleeta omwana addukana ku ttayiro zinnasunooli era twayawukana lwa mwana gwomanyi okubeera n'omukazi alina omwana nasuna omwana ng'omwana mumma n'ebyokulya nkwata obutaatata ne muteekako ennywanto n'enjinywa omwana bamulaba kukogga ayina embirizi mugamba ago mayembe geewamu omwana tebaamuwa linnya kumba omwana ebyokunywa nzaabirya nkwata obutaatata n'embutonyeza n'enkasuna ne kakaaba maama omwana nagaba omwana lwaki akaaba mukkuto akkuse nnyo bambi kumba amatanga nywedde nkasunye era yagenda okujjawo omwana nga mbirizi 2 kati ono omuvubuka mumuwe ekitiibwa si kumalamu maanyi kati kyembalaga nti ate eriyo abatabaagala ate ababaagadde mubawe ekitiibwa eriyo abatabaagala kati ate ababaagadde mubawe ekitiibwa ono ye amwagadde ye tamukoze nga we nakola owooli ono amwagadde so kyenjagala okubagamba Calvin twandibadde bambi tumukubirako mu ngalo era mukube mu comment section obugalo bwa Calvin gomanyo mu bakazi mu abavuma ono Calvin ne mukyala wa bamumukyayisa mumanyi bye mutuyisaamu nafuna ko omukazi era nga yazaalako single mother mbabadde nga nabo nga mbajjeyo Saudi muba mulaavu omuweeweeta olukindo ne lukusala olugalo gomanyi okubeera n'omukazi alina enkinde 2 oli yalina lumu ne lunsala olugalo omukombakomba mu matu yonna omuweeweeta fiiringiza abakazi abazaddeko ziri mu matu otamukwata mu watwa gwa kabina oyina mukwata mu matu olwo nno kwe kuzuukuka okwenyeenya eno yonna mabeere okwata bakwata yodda omukazi azaddeko ayina omwana fiiringize we zitaba mu lukubo lwa kabina ziba mu matu na mu nnyindo na mu maaso ng'omuzibye eriiso talaba emubiri gwonna guba gwaguma kati ono gwolaba mumuwe ekitiibwa okuba n'omukazi bw'ati okwata oti ogenda okutambuza olugalo ova eno yonna wali romantiki omukutte mu bulago waseerera ogenda oseerera ogwa mu lukindo olaba musaayi kujja munnange wuze kusaza essole baabatunga goozi bwe buzibu bwammwe ate kati muli kubatulemesa mu kifo ky'okubatwagazisa omukwatirira tebaba romantic muba muli mulava oti baby hani mbunjagala pama akikubawo bukubi kubanga baba bamukenenulamu olulaavulaavu luli omanyi omukazi alina omwana omukazi azaddeko tabanga mukazi atalina mwana omukazi alina omwana muba muyina okuwa omusajja abaamwagadde ekisooka kiba kitya omukazi yenna nga alina omwana obanga azaddeko ekisooka faze feelings ekyokubiri love eggwawo nti omukazi azaddeko oba alina omwana okukwagala nga ye tonnamwagala oyina sooka kwagala mwana n'akwagala kyekyo kyenkugamba nti omukazi yenna azaddeko omuntu yenna amwagadde oba nga alina omwana mwagale nnyo era muwe ekitiibwa olw'ensonga love efa tagenda era kino nkikugamba omukazi alina omwana tali kwagala nga we yayagala musajja yamuzaalamu mwana gwamulina era okwagala oyina sooka kwagala mwana we wulira laavu y'omukazi alina omwana gyeva kitegeeza omusajja ayagadde omukazi alina omwana muwe ekitiibwa kubanga laavu y'omukazi alina omwana oyina sooka kumwagalira baana ono atabazaala abaagadde lwaki omuvuma ono atabazaala abaagadde abazaala yabaleka lwaki oba omumalamu amanyi kuba ono omuwala Calvin singa yali tayagala baana be tebandibadde bonna kitegeeza Calvin yamanya nti omukyala alina abaana Calvin n'asalawo n'agamba nkwagala n'abaana abo mbagala era bali babaana bange nga Chosen Becky we yali bali babaana bange nakkiriza kati bwe buzibu obuli ku mukazi alina omwana baba babaagadde mubawe ekitiibwa gaayo no mumuwe ekitiibwa tali kwagala nga we yayagala taata baby kuba we baba mulaavu beweweeta buddeti ne bukola bu ice cream ne buvuga ne bamutambuza obufo bonna n'asima kuba bamupya mulaavu kati kubawo omwana
wakubawo omwana taata baby n'amukyawa ajja trust mu basajja. Trust gye yawoli tagenda jikuwa kyekisooka kati ono Calvin mumuwe ekitiibwa. Trust gye yawoli tagenda jikuwa kyekisooka ekyokubiri tagenda kukwagala nga we yayagala oli kuba oli yamwagala tamuzaddeemu. Oli yamwagala tamwagalidde mwana gwakwagadde omwagalidde mwana. Kitegeeza feeling tewaba gy'oli. Kati ate ono abagezezaako okumwagala n'amwagalira abaana muwe ekitiibwa. Mukazi azaddeko taba na feeling eri ggwe gwamufunye ng'alina omwana. Feeling zonna aba yazimalirako oli. Aba ataddewo n'obukyayi wadde gwe tabukulaga abajjewo trust mu basajja. Kyova olaba omukazi yenna ayina omwana tabanga mukazi atalina mwana baawukana entegeera eyawukana ebirowoozo byawukana n'enneeyisa eyawukana. Gw'ojja ebyegendereze byenjogera nze mbirinako experience. Omukazi alina omwana entegeera ye yanjawulo ku mukazi atanazaalako. Kyova olaba atanazaalako bagamba ababa bwe babasuula mu ttooyi tolaba nti ntegeera yawagguluko. Omukazi azaddeko akulaga omukazi atanazaalako abaana be babasuula mu ttooyi ye yazaala olaba nti entegeera yanjawulo ne feelings era zaawukana. Omukazi atazaddeeko feelings zaafuna eri omusajja zanjawulo ku mukazi azaddeko feelings zaafuna ku musajja. Kubanga ono ajja kwagala kumwagalira abaana atanazaala kajja kwagala nga ggwe. Olaba bye bimu so muwe abasajja ekitiibwa baba bagadde abakazi abazaddeko. Era Calvin muganda wange n'entanda ngenda gye kusibirira yagala omuwala oyo. Yagala nnyo omuwala oyo. Omuwala oyo tebamukukyaya tomukyawanga tambula naye. Era kino nkikugamba omukazi oyo mwe muli balakayo mwe muli emikisa gyo. Kekana kutanda ku makya n'oto omuwala oyo ogenda kufa obwavu. Sente ziva mu bakazi. Sente zonna zonna ez'abasajja zetufuna ziva mu bakazi. Mwe muli omukisa gwaffe. Kyova olaba oba tonna wasa olya bikomando wewasa n'olya emmere etegeerekeka naye nga toyina mulimu. N'olya kyokka alina omulimu n'alya bubi. Kyenkugamba nti gye buva ne gye bulaga sente eva mu mukazi. Eva mu mukazi na mwana. Ebbanga ly'onaamala n'omukyalo oyo alina abaana dimandi y'abaana Katonda kwe kukuwa wadde si babo babo ssaawa zino. Ebbanga ly'onaamala n'omukyalo oyo dimandi y'omukyalo ono ng'ayina kye yeetaaga ojja kufuna. Naye ate koonaamuta togenda kuba na dimandi yonna togenda kufuna. Abaana malayika abazadde ye musiro kuba ye amanyi nti waazaala asuula busuuza azadde kiti. Naye ate kyewunyisa we bakula we tulaba omugaso gwabwe. Kyova olaba omusajja akeera ku makya n'azaala mukazi n'amusuulira omwana nga bwabuwala. Omuwala waakula nga bagamba ebintu bigenda wa taata omutwalo guba gwa taata. Mama tafuna ku mutwalo. Omwana yenna azaaliddwa ne bamukusuulira aba wa mugaso mu bukulu mu buto taba na mugaso era tabangako na mugaso. Ne waaba wabuwala waakula aba n'omugaso eri taata nti omutwalo taata yagutwala mama si yagutwala. Ebintu bidda mu kika kya taata tebidda mu kika kya maama. Kaakati omwana oyo abaana bo oyo omuwala baalina wadde babavuma wadde bavuma omukazi abaana bo we bali kula ne bafuuka ekirala mu ensonga mu nsi eno bali kutwala nga taata nga naye wobadde ne maama waabwe tomuta nga naye wobadde ne maama waabwe. Kyova olaba abaana bakula ne babatikkira n'olaba nga Calvin gwe bawa akatebe ye taata omukulu ow'ensonga. Abamu batuuse n'okwata ba step fathers okubateeka ku mikolo nga bataata baabwe ne babaleka ebbali. Kyokola kati Katonda agenda kikusasula mu maaso. Nze nkimanyi bali kuvuma bali kukakanya bali kuvoola oleka omukyalo oyo mwagale nga tomuyamba buyambi mwagale nga takwesibaako nga tomwesibaako mwagale n'omutima gwo nga yo wamwagala byonna byali. Abo bonna balina obusungu ku mukyalawo gwe baleke. Maaso be bagenda okuba abajulizi nti munnange omusajja nno twamujjookera n'ekiri bwekiti ne bwekiti. Abo bonna abavoola mukyalawo weebuuza abaagalwa baabwe bo baliridda wabujja na busungu. Kuba omuntu waabulwa amwagala waalaba kiringanga muntu ng'alaba abeekiisinga gwolowooza ayisibwa bulungi naye aba ayagala amukiisinga. Naye olw'okuba n'ensonyi ajja gamba gwe
mukola ebyekisiro naye tebyandibadde bya kisiro ku ye bya kisiro kugwe kuba gwe oyina omuntu wo sigala n'omuntu wo abakyala buno bubaka bugenda eri mmwe Calvin tetumukkakkanya nze namulabye yatuuse naggwamu amaanyi nga kiraga nti n'omukyala anytime agenda muta ekintu kyokola ekyokumwogerera lowooza ku muwala Calvin ye waate omuwala mujja gamba mumutaddeko akaliro naye muwala zeeko okyaddewa kwa ye Calvin sente alina era ewatali Calvin tewali kunyirira kwa muwala oyo ewatali Calvin tewali ssanyu ly'abaana ba muwala oyo sisuubira nti Calvin asobola okugula omugaati n'awa maama ye n'alya abaana n'atabawa kitegeeza ly'essanyu ly'omuwala n'abaana be baamuzaalamu ate ogutaali musango gwe tuba tulina okumuzaamu amaanyi tumusapootinge ekintu kye tukola ate tumukyaya muwala ate ekintu kye mukola mukyaya bakazi bazaddeko society ekyo ekintu kinene ekintu ky'ogamba nti mpasa omukazi azaddeko eyo lecture namba mwandibadde mu kipromotinga ti Calvin olaba alina omukazi alina abaana abakazi abalina abaana tuli babbeeyi tutegeera okusinga abatabalina ye debate eyandibaddewo nga mwe abalina abaana muli mabega wa Calvin bano abatalina baana bo tebamanyi mugaso gw'abaana kyova olaba bajja kuvuma amabeere ga mukyala wa Calvin nti ganene galinga gambizi kuba olwobedda bye bamuvuma kati ate mwe abalina abaana mwandibadde ku sayidi ya Calvin na mukyala we mujjewo eno feeling ey'okumuvuma nti yabavodde kyo mukijjeewo mugambe nti Calvin tuli tiimu yu omukazi alina abaana naye mukimanye nti muntu omukazi alina abaana naye mukimanye nti ategeera okusinga kuba kati muvoolwa kati waliwo agambye nze tombuulira single mother ate nga mutuufu kati ate mmwe mwandibadde kale ate ye mumubudaabuda ne mumugamba wadde toyagala single mother naye entegeera ya single mother si ey'omukyala atannazaalako kati ate mmwe muli ate kutukyayisa bakazi bazaddeko ate muli mu kutukyayisa bakazi kuba buli wafulumya statement Calvin olina omwana sima mukyala we alina omwana olinga agamba ffenna abakazi abalina abaana tubaleke kuba kyavudde ku basajja omukyala be yeebase nabo bonna ne kigenda personal ne kiyingirizaamu family ne maama kati eyo information jo spreading eragira basajja nti abakazi abazaalako mubaleke nti abakazi abazaalako mubaleke kye muli mu kuspreading ate nga abakyala be bali emabega wa campaign eno naye nga mwandibadde ku side ya Calvin okugamba nti Calvin olina omukazi alina abaana eyo credit tutegeera olabye ekikazi we kinyirira kubanga mwe abakazi mwandibadde ku side ya Calvin ne mugamba bulijjo mugamba omukazi alina abaana abamubi mukyala wa Calvin mubi kuba ffe kituli mu ndowooza nti kasitanzaala mukazi mba mumazi that's all abasajja ffenna kye kitulimu era tulina n'endowooza nti omukazi wemumalirangako sente fuba olaba ng'omuzaalamu abaana amagoba oba ogajjeeyo era ffe tukimanyi nti omukazi waaba azaddeko aba akomye kaye mmwe mwandibadde mulaga mukyala wa Calvin engeri gy'afaanana mwalina abaana tobamuwa nze sibamuwa kati ekyo kye mwandibadde mugamba nti mwe mwenna abasajja bali eyo abatuzaalamu mumulaba omwana oyo alina abaana babiri obamuwa kitegeeza mutuzaalemu n'ate tujja tuuka tunyirira ate mwagala okudda nga tufunye abatwagadde okubasinga that is the good information eyandibaddewo kuba ono omukyala nze nabadde sikimanyi nti alina n'abaana wallahi nakyewuunyizza kati abo basingo mother musiko walinze abakyala be bazaddemu musiko walinze no sikowa yammwe ate temugisuula obubonero temubuwa balabe bammwe abalabe bammwe be bakazi abatalina baana kuba ye akimanyi nti omuntu okuzaala kisiraani omuntu okuzaala kiri ivo eno sikowa yammwe mu abakazi abalina abaana kubanga buli muntu amanyi nti omukazi waazaala alina kuba mutini alina kuba mukova alina kuba musiiwuufu sikowa yammwe mugikozese mubagambe mugamba mutuzaalamu ne mutusuula nga mulowooza ensi ekomye mukyala wa Calvin ye omu ku bakyala bakyasinza okunyirira ku TikTok kuno ng'asinga n'abatannazaalako gwe mutunuulire tomuwa n'abaana baalina nawulidde nti alina abaana babiri omu tobamuwa era oli wagamba nti oyo omwana yazaalako owakana
era bambi waliyo single mother gwe nasanyukidde oli we yavumya amabere gono omukyala oli namugamba oli musiru gwata kimanyi nti omukazi waba agenda kuzaala amabere gagejja nengamba kati ono omukazi ategeera mu comment section babadde bavuma mukyala Calvin nti rabe bibere biri alinga ayonse embizi nga avuma mukyala munne oli nagamba mwaba mwe mubateeka mu toyito yasamira mukazi wa Calvin nengamba good senga tufuna abakazi bwe bato sengo bwa single mother bukoma oli yagenze nga muwala muto buno obwo mabala nagenda na commentinga ku video yono muwala mbobona ayonsa mbizi mother navayo na commentinga na mugamba oli musiru gwata kimanyi nti omuntu wazaala amabere gagejja obo omuntu wabo lubuta amabere gagejja nemmanya nti kati beba nabakazi betuyina okufuna abategeera abazaalako omulala namugamba mwaba mwe mubasuula mu toyinga pad nemmanya nti kati ono omukazi ategeera omukazi ategeera yagamba nti omwana tebamusuula omukazi atategeera yabajjamu anti bo balowooza tebalizaala sikowa yammwe abakazi basingo mmaazi abalina abaana bakadama ndi Saudi banzaalamu ne bansuulamu it's your time to shine mwana muwala wuuyo asinga n'abatazaalangako ku app eno nze nabadde sikimanyi nti alina omwana abamuvuma bamuvumisa nnugu be abali beegwanisa Calvin nga baagala okumujja mu ssente naye nga ssente yayina ew'okugissa era waalaba nti waliyo abaana abaasuulibwa nga bandyetaaza amata ye n'akola n'awaayo naye ng'eyazaala yakasuka tayimu yammwe okushayininga tayimu yammwe okushayininga nze nsonga lwaki ebiseera ebisinga nzirako ku saidi y'abasingo mother nzaalibwa singo mother nzalibwa single mother ensonga lwaki sibavaamu bonna kubayuwayo ate ne wabaawo ensonga yonna ekwatagana ne single mother mudda mabega mbamanyi mama we yampisa single mother wayise omwana we teriyo basingle mother si banjawulo ate nabo baba tebayagala kubeera n'abaana be babazaalamu wabula obwesigwa bwabwe bwe bateeka mu basajja abasajja babayuwa ne babasuulira abaana bateyayagala kyova olaba teriyo musajja asigaza mwana eva abakazi be basigaza abaana wakawulirayo basingo father bameka wakawulirayo basingo father bameka ni basingo mother bangi kati kitegeeza abakazi tuba tulina okubawa ekitiibwa kyova olaba nali nkuba ne birekica by'oyo Miki ayogera ku bakyala do you have any moral authority edda okudiscussinga ku mukyala alina omwana oba oyogera ku bakyala yawula bamalaya ne bamaama kuba banjawulo era namugamba wano wobo discussinga ku bakyala yawula togatta mugotteko eriyo abajjamu abaana nga baziwaka nkula embuto ne bazisuula mu kitulinga pad abo bavume naye yawula nti munnange abakyala bwe bati ne bwe bati obaawule basingo mother mu bajje mu bintu byammwe abakazi abazaddeko mu bajje mu bintu byammwe kuba be bamaama singo mother kitegeeza kuba na mwana kitegeeza oba maama oyo aba maama wa muntu wadde tannakula kubanga gwe naye era waalikula alisigala muwe ekitiibwa nga gwe woowa nnyoka ekitiibwa oba olina okumujja mu bintu byo singo mmazi era oba oyogera abantu baawule yawula malaaya ne maama oyinza okumuvuma nti olw'okuba singo mmazi ekitiibwa kyalina kinene alina omuntu gw'aliisa kyokka oli kuba malaaya batalina na be baliisa nze ngwa ku sayidi yaabwe n'obeera n'omukazi n'atuuka okunywesa jjole jjaasi amabeere ne gabula n'afaayo naye gwe omusajja wadde okuyonsa omwana akasolo n'otasobola naye omukazi n'ayonsa omwana olugalo n'ayonsa omwana olulimi n'ayonsa omwana ebbeere amata tegalimu at least n'ayunga popo drink n'ateeka omwana mu kamwa at least anywe naye nga gwe olina bingi ebyokunywesa omwana muteeka akasolo mu kamwa tukutende nti munnange oli taata mulungi naye nakyo tokisobola akasolo okateeka mu bamalaayi nze abasajja ekyo kyokka kye mwantamako tolekanga omukazi n'omwana ate basajja mu kino kankibagambe ekibabonyaabonya ekibalemeza mu bwavu kwe kulowooza nti abakyala be mulina tebalina kye babazimbye abakazi be batuzimba okeera ku makya n'ozimba ennyumba maanyi ga mukazi na idea ye kuba gwe weebuuzaako
omala okufuna n'oleeta malaaya ate n'olaga nti omugoba. Abasajja abasinga abaavu munoonyereza obwavu bwammwe kwe buva, bakyala bammwe be mwasuula. Obugagga bwammwe buba Katonda bayasibirawo obugagga nti mwe mulowooza bya ssabo buli kiseera. Nga tonnanoonya bugagga, lowooza ku mukyala gwe weezimba naye. Tosobola kufuna mu maali gy'olimu wekka nga mwagikola abantu babiri gwe weeyagale nga eyagikola naawe ali eri abonaabona. Ono agambye that's why you married namukadde yuwasire namuwasa wampeta. Goli wakwikironi. Ate embuto zisuula mu toyi nga paadi ye kyatakola bye bibaawula. Ate n'ekirala mukadde obukadde magezi. Takubuulira kya mukaddiya. Kyova olaba waafuna olubuto alukuza. Gwe n'olufuna n'olusuula mu toyi nga paadi. Kyekyenjawulo ku ye. Ekyokubiri alina amukolerera gwani akolerera. Ekyokusatu alina amufiiririra gwani akufiiririra. Ekimukuyisisa omukadde lwakuba nti gwe toyina kufaako ate ye omukadde alina amufaako. Olabye okubanga oyambala pampa naye nga n'akuyita bebi tomulina. Kyokka ate omukadde n'afuna amuyita bebi. Si kya buswavu. Mukadde naye mwagala ate namwanjula wampeta. Wempeta wazito empeta gye wasigaliza okwambala ya butakumalira mu kuzaalira bana family planning gy'omanyi ng'empeta. Mwagala mu bukadde bwe ate namwambaza empeta etali ya family gw'oli ku ya family. Eya family enno nga yakubonaabona mwe muva kansa, mwe muva endwadde ez'enjawulo, mwe muva ebizimba nga bikosa ggwe naye nga oyagadde okusanyusa abasajja abakwebakaka nti oli malaaya. Wama mukyala wange nkwagala nnyo oli mukadde beera. Nze njagala bakadde. Atasuulanga lubuto mu ttoyi lwaki mba munyiigira. Ate njagala eggwa aziwakankula n'ozisuula mu ttooyi. Ate etunda lwaki munyiigira gwe malaaya nkwagaza ki. Mukazi wange teyeetaaga kuba mulungi. Kuba obulungi bw'enzaabulaba gwe obulungi bw'oyagala ensi ebulabe. Anti engeri gy'oli malaaya. Ono si malaaya. Yalabibwa omuntu ogwo n'amusiima kimala. Ate kati gwe obulungi bwa mukazi wange obwagaza ki oli musiru. Oli musiru mbu mukazi wa Lama mukadde mubi kati ate obwagaza ki nze namusiima mu bukadde. Gwe lwaki okompuleyininga ku bukadde? Obukadde bwe bukuluma ate nze yamuwasa tebunnuma. Obukadde bwe bukunyiiza nze yamuwasa tebunyiiza. Gwe atasula naye mu buliri obukadde bwe bukulumirawa. Nze asula naye mu buliri obukadde bwe bunsanyusa. Kitegeeza yakumma obanga oyagala nkwagale naye ate yakugaana nange sisobola kwagala njagala ye ate naye ayagala nze. Mukazi wa Lama mukadde n'okiremerako nze namwagala mu bukadde bwe. Gwatamwagala lwaki okikompleiningako? Either nga wamukwana n'akugaana omanyi oliwo okwana omukazi n'akugaana. Ebyo bye bivumo bye tukozesa ffe ng'abasajja. Omusajja buli wakwana omukazi n'amugaana lwalaba obubi bwe. Obulungi nga luli wabula obukadde bwe nga tewabulabanga omukwano. Kati ssaawa zino olaba obubi bwe nga amaze kugaana nga mmaze muwasa. Olaba omukazi oyo mbadde nga sinnamuwasa nga abantu tebalaba bukadde. Oba balina essuubi nti wanudde agenda kudduka ewanga agende ewaabwe. Gwe weegendereze. Mmaze n'omwana oyo emyaka egi alina TikTok account era ne page yange mbadde nga mupostinga. Niye babadde nga tebamuvuma bukadde. Nga balowooza nti tagenda kukkiriza kujja nanga ajja kudduka dde gye bali. Kati ssaawa zino mukadde nkimanyi naba disappointinga yaba disappointinga twaba disappointinga kakati mukakkane. Tugenda kuza anniversary byonna twabimala. Byonna twabimala. Abaddengawo nga bamulaba. Omanyi ninayo ba ex abanneegwanyiza. Eyawo babawalawala abaali banjagala nga balina n'essuubi okubawasa. Waliwo n'eyali redde okunteekamu ssente ngende nkyalo ewaabwe. Ne mugamba nnyabo.
nze siri malaya ya musajja tebangula kulama ndi musajja mulungi nnyo ntegeera ndabika bulungi haiti yeyo ya Amerika mfaanana bulungi mpunya bulungi nyambala bulungi ate neekoleredde abakazi mwenna abali eyo abanneegwanyiza mufune abasajja bangi temunnwanira lama nkwagala lama I love you banange temwesindika abasajja tuli bangi lwakuba bategeera nga nze batini temunnwanira ekivumya oli omuwala Janati nti mukadde nze kubagaana woba ogamba mbu lama yatuvuma kiki ekikuvumya atakuvumye kitegeeza omuvuma mukyawe njagala gwe amubukti sigenda kubaagala siri baagala ng'era wenna balyamu nemba kasuka munneesonyiwe munkubira amasimu lama nkwagala waliwo n'abangamba lama jangu nneebakeko bannange siri sex machine wamanzize ku nsonga ya Calvin ekivumya mukyala w'oyo bujja bw'abantu yensonga lwaki babadde bavuma ono wange ensonga lwaki babadde bavuma owange abantu buli wababeerawo nga bali mu ddinaayo batawa banoonya omukwano omutuufu bwe balaba abaagalana bafuba nnyo okulaba nga bavuma omusajja akyawa oli baagale ye kyokka ate we tuba nga tuli singo temutulabawo we tufuna abatugumidde n'empisa zaffe embi n'obubi bwaffe ng'olwo mujja bannange lama kikazi kibi Calvin wabanga yakuvuma kiki ekikuvumya omukyala Calvin tonnakisoma wabanga gwa eyabayisa obubi lwaki bavuma mukyalawo kitegeeza baagala okyawo n'oyagala ebbo kuba omukyala tannafuluma mu bigambo kikazi kyattu kituulaawo ng'endiboota ne kisirika sajja n'ayogera nga nze era wenjogera nga Janati asirise ne bamuvuma abakazi bamidibo bano bannina nkindo zaayatika nina masira mu nkindo siina njala mu bigere eriiso liri sayidi eno mu maguli sayidi eno sirina mannyo mu kamwa balina obujja ne bambi temuteeka bujja ku mwana muwala oyo olw'ensonga si ye yabadibya gye mwalina chance okubanga ye mwalemererwa okugondera abasajja ne mufukaamirira abo mwagaana ofukaamirira abasajja be mulina ne mufukaamirira abo muzi wooteeri buli wobanga toyina mpisa na respect eri muntu akwagala ogenda nnyigira nnyo abo ababa bawadde babba baabwe ekitiibwa ne babaagala kikyange namwe basingo mother era nkiddamu mbalaalika Calvin, let us all appreciate Calvin wabanga yayimirira n'ayagala omukazi alina omwana tumwebaze Calvin waba yayimirira n'agamba nti kanjagale omukazi alina abaana oba babiri oba omu it's a credit ye promotion gye twandibadde tukola nti n'omukazi alina omwana muntu wabula sikola promotion ekyayisa abasajja kwagala bakazi balina baana kuba buli wovayo n'ogamba nti Calvin kuba kintu kiri personal nze nakirabye tosobola gamba nti Calvin mukazi wo alibwa abasajja abalala nova ku kyabasajja nodda ku baana bali innocent mbwe ekikazi kyoyagala kyazaalako moreover oli n'ava ne kukuzaalako na body shaming amabeere ga munne laba amabeere alinga ayonsa embizi omukyalo omu n'amugamba nedda tovuma munno mabeere kubanga yazaala muntu mwembuto zammwe muzisuula mu ttoyi nga paadi so Calvin wamanze nkuwa ebimuli byo nabadde siri ku sayidi yo ng'owaana embadi yo ng'ovoola abalala naye ate we naddidde ku sayidi yo kwe kumanya nti ono omuwala alinayo abaana awo ne ŋŋamba Calvin oli musajja mu basajja ekitiibwa kidde ky'oli olaba oli eyakoze ekivulu yadduka obuvunaanyizibwa gwani era namulabye ng'agamba mbu Calvin agende attending class ng'owuwo yakulema ate osomese Calvin eyayagala omukyala eyazaalibwamu abaana babiri nga buli musajja alina omwana mu mukyalo oyo ye n'abaagala nga gw'omu owuwo yakulema kugwe ne Calvin si gwe alina osomesa Calvin yalina okukusomesa owuwo akulemya olabirira oyita Calvin omuteeke mu lectures okwagala tebakusomesa okwagala kuba mu muntu
era oba okyatuuza abantu okubasomesa omukyala kyeki oliko ekikyamu. Omukyala tebamusomesa eri musajja nga era we batakuwandiikira nti osanganga omukazi mugambe nti nkwagala. Okwagala tebakusomesa. Era buli musajja yenna akwana ayogera ebigambo bibye. Eriyo akwana nkwana mbi, eriyo akwana nkwana nnungi, eriyo alimba. Ebyo byonna temwamala kubitusomesa. Love tebagisomesa. Love tebagisomesa. Kati oyitote musajja munno. Oyitote musajja munno muteeke mu kiraasi omukyayise mukyala we. Muli mu kupromotinga nonsense. Mbujangu nkusomesa kati omusomesa kukyawa mukazi we nga yo wakyawo owuwo. Ono yalina okukusomesa siggwe. Twandibadde tutuula ne mu lecture za Calvin kuba awaana mbadi ate gwe mbadi gy'okuba. Muli kola bivulu mu future z'abaana bammwe, mu future z'abakyala bammwe. Era kyova olaba nagamba Bashi toteekayo ekivulu. Ekitiibwa ky'omukyala tebakisomesa. Ekitiibwa ky'omukyala tebakituma. Ekitiibwa ky'omukyala kibeera mu musajja ate kiva mu kwagala. Nti togenda kwagala muntu nga tomuwa kitiibwa, osooka muwa kitiibwa na kumutya na kumwagala. Kyova olaba omusajja yenna waba akwana omukazi asooka kumutya. Ekyo ekitiibwa. Era ne ngamba Bashi owali ogenda kukola era okuteekayo ekivulu mb'osomese simanyi oprotecting gawo kyadi omukyala tebamu protectinga. Abasiru bangi n'abagezi bangi. Abagezi bo bajja mmanya ekitiibwa ky'omukyala n'abasiru bajja kumanya ekitiibwa ekitali kya mukyala. Naye ate bazaalibwa bakyala tebeerabira wadde bavoola abakyala. Bazaalibwa bakyala. Nze njagala nnyo omuntu aveeya disrespecting ekitiibwa ky'omukyala nga yayita mu kabina. Nyolwedde wayita mu maaso nga banno. Njagala ovoola omukyala nga wasindikibwa mbwa, wasindikibwa mukyala nga naye baba boogedde ku maama w'onyiiga. Ate lwaki oyogera ku balala? Kuba ne maama w'omukyala. Mu byonna by'oyogera ng'ovoola omukyala obanga oyogera obubi ku mukyala ogattangamu nnyoko nti munnange maama ne bakyala banno muli basiru. Ojja kuba mutuufu. Naye ate w'oyawula nnyoko ate n'ovoola abalala kitegeeza n'ennyoko musiru. Musooke muwe abalala ekitiibwa nga we muba awamu ekitiibwa. So Calvin yagala mukyalawo. Abantu baagala nnyo okuwulira emboozi zino nti bano abantu bayawukanye. Kuba ennamba esinga ey'abantu babulwa omukwano mutuufu. Walaba Calvin ng'awaana mukyala we nti mbadi ekyo kimunyiiza. Walaba Lama ng'awaana Janati nti enju ya Janati ekyo kimunyiiza. Olw'ensonga bo bali mu kutawa, bali mu ddinaayo. Bo bali mu ddinaayo, bali mu kuwankawanka, babuliddwa omukwano mutuufu. Yagala mukyalawo. Abakyala ke kaseera muyimirire ne Calvin. Fe abasajja ebbanga lyonna tulina kulaga nti omukyala azaddeko mubi. Calvin alaze nti omukyala azaddeko mulungi n'akulaga nti mukyala wange ono we baamuzaalamu baamusuulira abaana. Nze mwagadde n'abaana be. Ogwo musomo munene nnyo gwe mulina okuteeka mu bantu nga mwagazisa abantu okwagala abakazi abazaddeko kuba nabo bantu. Ate tebazaala baana abo nti baayagala okubazaala babalemerere. Wabula ffe twabazaalamu ne tubasuula ate ffe tuyina okwekubiriza okwagala abo be baba bazaddemu okubazza engulu ne tubawasa n'abaana baabwe. Olw'ensonga bannaffe be baatuwonoonera. Kali ate ffe tulina okuziba ebituli bya bannaffe twagala abakazi abalina abaana tubaagazise n'abalala kuba bangi. Tuyinayo bannaffe nga ye kimuli mu birowoozo nti wenzaala mu mukazi sente ze mutaddemu ziba ziweddeyo. Banaazaala mu bameka? Banatta future z'abantu bameka? Banaayonoonera bameka? Baganda baffe balemereddwa Kampala bagenze ku byeyo, basajja babazaddemu babasuulidde abaana bamu bafiiriddeyo. What is the cause of the bakadamas okufiira ku byeyo? Basajja kubaleka. Singa omusajja yalabirira omwana oyo, sister waffe yandibadde agenda mu Buwarabu omukomezawo mu bibokisi. Bonna bataawa bagenda ku byeyo lwakuba nti tebalina sapooti ya musajja. Kati ate ono asazeewo ayiwewo omubiri ku lwa sapooti y'abasajja banna abalala abaasobya ate gw'ovuma. Mutunuulire koozi y'abawala abali ku byeyo abafa. Abo bandibadde tebabonabona. Saudi Arabia omukyala waayo takola.
n'omulimu gwe wakata gukola be batuufu abalina lava entuufu n'abazungu tebakola. Baganda baffe bagenda kukoma ddi okugenda okukola ng'abaddu mu nsi endala. South Africa wali owuliddeyo mukyala we South Africa akola obwakadaama. Kino tekiri ku gavumenti, kiri ku basajja bannaffe okubanga batta future z'abaana banene ab'obuwala okugenda ku byeyo, si gavumenti. Era tebakulimba nti gavumenti yayongeza omusolo Kadaame ensi n'emulema n'agenda akole. Basajja gavumenti beekwasa neekwasa. Abafumbo tebaliwo mu gavumenti embi, tebafumba. Kati gwe ogamba nti gavumenti mbi olw'okuba nti banzaalamu ne bansuulira omwana, blame mugiteeke ku basajja, mubalage ng'ensobi zaabwe nti omusajja waazaala mu muwala, omuwala n'amulekera omwana, kitegeeza omukyala tagenda kuleka mwana kubonaabona, ajja kukola ekisoboka afune passport agenda akola alabirira omwana. Kati mwe mudda ku Calvin era Calvin Calvin omukyayisa mukazi kuba mwakafaananyi omukazi Calvin waanamukyawa addewa kuba kati Calvin mwana muto, she's very young, she's too not old, muto. Kati Calvin ku myaka gye n'emyaka gye, Calvin waddemba okufuna omukazi atannazaalibwa. Calvin n'omwana ow'emyaka 2 akula n'amusanga. Nono abaana be bazadde we kubaako omuwala Calvin abaako ne gwawasa. Muto, kati woolaga nti Calvin okubeera n'omukazi azaddeko kibi. Calvin waddemba ofuna omukazi gwayagadde muto. Naye ate omukyala omukulu omukadde alina abaana addewa. Ye Calvin ali safe ebbanga lyonna. Mumanye nti kye mukola kyonna mumukyayisa kuleka mukazi. Ate ye waleka omukazi ajja afuna omulala, n'omulala mumuvuma amuleka afuna omulala, n'omulala mumuvuma amufuna omulala, n'omulala mumuvuma afuna omulala. Ate ono ye gwe bano be baba baleseewo bo kibaleka wabbo baddewa. Vincent angambye oyasama nnyo. Kwata 14 butto wa 3 omuyiwe ku lubuto lwa kitaawo oteekeko amatako okulukute paka mu bitundu bye ebyekyama. Tonja Samira, siri mwana wa nnyoko, sirya wa nnyoko, wenzijjange wamwe okunona haki namba 2 mu ntegekero oluwombo lwa B. We banziike ewammwe temunziikawo mugule embizi ya $8,000 Parish Development Model PDM egaba embizi. Mufune ku za gavumenti anti oziikewo ninako obusungu bungi. Kisiya ziggwe, Kiyisuufu. Sirabangayo omusiraamu alya bisiyaga yeggwe asoose. Kiri eyo Bulaaya bakifokota. Bakyakulira nakukwikironi ya bbina oli kuloni ya bbina naabo mumanyire. Sajja omukulu atamanyi nti olina okukola n'ogaba akabina okufuna ky'olya. Mbusimanya Vincent biki. Kiri Canada gye tujje kijje ki. N'amabina tokyagaba gakuwaayo okuwa wabula oli kugakwikironi ssaawa yonna bagasika. Akyala banno basika mu maaso osika mabega Kizzolo Kizzonto. Simanya Kiyisuufu. Kiri eyo Kiyisuufu kitunda amatako. Nze natuuse ku level etunda amatako. Egyo emyaka wandibadde obonabona kwekulaakulanya otunda matako. Kitunulanga wansi wa Niigiina. Kitunulanga amazzi agakubiddwamu enkuba, kitunulanga lumondo mulinnyire mu mulyango. Nze ndi stand sereb. Gw'omanyira ani akumanyi gwe mmanyi, nze nkumanyi. Ensi yonna emmanyi. Nyoka mmanyi, kitaawa mmanyi, ne mukyala wa mmanyi gw'ozina. Ne bbaawa mmanyi akuzina. Kikuba left, right and center. Wamma Joey nkutumiddeko eyo ebweru gye wagenze. Bannange munalowoozesa abantu nti ebisiyaga bifuna kiralo. Omwana Joey bamusitudde ne bamugya wano ne bamutwala eri. Naye maama batuuse okumutwala nga wanfulimye mu kasino nga konna kakendedde n'abaana ab'obuwala. Bamututte munaayi musajja
musajja we yamututte Joey Mari gundi onani yena kati ate business y'obuji yagirekeddani business y'obuji yagirekeddani ngajiwenna kankaka abaana abo balabye bizibu ku app eno banna simanyi lwaki aba TikToker anyway kansirike omumwate gunnemese enseno nenga congratulations we balegenda kuba kyeyo genda okole mna genda okole kakazi kabadde kabonabona nnyo omanyi buli omu ayina ekimuyisaawo buli omu ayina bambi ekimuyisaawo genda weekolerere mukwano Jowiranda ye bannange lwaki buli abeeyambula wano bakomekerera bagenze mu church omutulaga ebitundu by'ekyama nga mulokoka teriyo yali yeeyambudde n'atagenda mu church Yesu yabatuma okweyambula TikToker bannaye waliwo eyakutte mu kabina namulabyeyo ku website waliwo abansekerera ne bangaalaba ensi myaka 10 maaso ogenda kuboota naye nange nina bendaba nenneeraliiki waliwo bendaba nempulira ennaku neŋŋamba oba kati bana abaana baabwe bali bagamba batya kubanza omwana wange wendikula ndimugamba navuma yiyambe Mukama Katonda naye nga tusanyukamu naye nga ate ensonga eri serious waliwo eyawezezza 1 million following ye buli lunaku tu celebrating 1 million following ba TikTok ne competition mukomye okuvuganya ye buli lunaku buli ddakiika tumanyi nno genda ne tumukonamu ne tumu